abantu abamanyi engero era abamanyi ebigambibwa eby'olulimi Oluganda tulina olugero ebiseera ebisinga olugamba nti nno embwa enjizi ezaala enkolya wabula eyenjogera erabika nkyamu nnyo bw'oba otunuulidde families ezisinga okubeera ennene wano bwe kituuka mu nkola ey'okuyimba oba zoyinza okugenda maaso n'okuba ng'oyita musical families. Mu musical families tujja kuba nga tutunuulira families essatu omuli eya His Excellency Bobi Wine, omuli family y'omukulu Bebe ate era omuli ne family y'omukulu Dr. Jose Chameleon enayo Island. Wenzirayo ku njogera oba olugero lw'entandise nalwo we bagamba nti embwa enjizi ezaala enkolya ebiseera ebisinga kye baba bagenda maaso n'okuba nga bategeeza nti oyinza okusanga embwa ng'eyigga nnyo wabula ate negenda maaso n'okufuna embwa gy'ezaala wabula embwa eyo nga si njizi. Kino kikyamu nnyo oba kyawukana nnyo ku famire zino essatu olw'ensonga nti bo bakyawukanyeko. Omukulu His Excellency Bobi Wine bw'ona atunuulira omutabani gwe tutandise naye amanyiddwa nga Solomon Kampala, mwana mukozi nnyo era agenze maaso n'okuba nga alina kingi kyateekawo ku famire ye ate si ku famire yokka wabula n'eggwanga okutwaliza awamu. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Kampala. Bw'oba weetegereza ensangi zino Solomon Kampala y'omu ku baana abeetaba mu mizannyo naddala egy'okudduka era nga zaagifunamu ebintu eby'enjawulo ennyo nnyini ddala. Ojja kujjukira ne Dubai awo yavaayo n'omudaali. Bwe tuva ate nga tuvudde ku mwana mulenzi Solomon Kampala gwenja okukomawo oluvannyuma mbeko kyenkunyonyola tugende butereevu ku mwana mulenzi oyo gwogera maaso n'okulengera ku screen. Omulenzi oyo amanyiddwa nga mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Alpha Theory Sali. Mwana mulenzi Alpha Theory Sali ate ono yagenda maaso n'okuba nga azaalibwa omukulu amanyiddwa nga Bebe oba Bebe Bantan oba gwenza okuyita Moses Sali. Omukulu Bebe mu kubeera nti mwana mulenzi ono ye yamuleeta ku nsi oba ye yali mu nteekateeka ezimuleeta ku nsi n'okuyambibwako Katonda. Mwana mulenzi Alpha Theory Sali agamu kumanya mwana mulenzi ono gaalina kwe kuli erinnya eryo erya Theory Sali oba erya Theory. Erinnya erya Theory liva kuba nti Bebe yali muwagizi nnyo era akyali muwagizi nnyo wa Arsenal ate ng'ebiseera ebya Arsenal yatwalira unbeaten run. Mwana mulenzi Thierry Henry y'omu ku basajja abayamba ku ttiimu eyo eya Arsenal. Nabwe kityo erinnya eryo erya Thierry omukulu Bebe yagera maaso n'okuba nga alyewolera n'alireeta n'alisa ku mutabani ajjukirireko Arsenal ate n'omuzannyi amanyiddwa nga Thierry Henry ate erinnya erya Sali liviira ddala ku mwana mulenzi Bebe ali Bebe ye Moses Sali. So nayagala ndowooza omwana atugeze agende maaso n'okubeera nga abeera junior ye bw'abeera nga senior kuba omukulu taata ye Moses Sali. So omutabani nagenda maaso n'okuba nga aweebwa erinnya eryo erya Sali. So ne gakola amannya asatu mu bujjuvu Alpha Theory Sali mu mbeera emu oba endala. Abo wensooka ne bateekawo ne tugenda direct ewa mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon. Mwana mulenzi gwogera maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo eddakiika eno oyo amannya naye alina asatu amanyiddwa nga Aba Marcus Mayanja. Mwana mulenzi oyo gwolaba ye Aba Marcus Mayanja. Ekifaananyi ekyo nno kikaddiye oba kiseeko emyaka giringa 3-4. Mwana mulenzi oyo kati essaawa zino akuzeemuko okusinga bw'alabika mu kifaananyi ekyo. Mutabani wa Dr. Jose Chameleon amanyiddwa nga Aba Marcus Mayanja. Mwana mulenzi oyo akati nno ngenda kulaga ekigatta abaana bano n'okuba nti
balese enjawulo mu family ze bagenda maaso n'okubanga basibukamu. By the way, ono Abamakasi Mayanja, erinnya lya Mayanja still lisibuka ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon. Ojja kujjukira nti ne Chameleon asibuka mu Mayanja family okuviira ddala eri ku taata amuzaala omukulu Gerard Mayanja ne kikka paka wansi ku Dr. Jose Chameleon kuba naye amanya matuufu ye Joseph Mayanja. So naye yagenda maaso n'okubanga ayawulizaako erinnya eryo ery'Amayanja n'abanga aliwa ne mutabani we amanyiddwa nga Abamakasi Mayanja. Kati njagala tuddeyo nkutemeretemeremuko abaana bano basatu na biki ebyenjawulo bye balina. Okusookera ddala ku mutabani wa Bobi mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala. Oyo mwana mulenzi nakugambye nti akola obuddusi oba mwana muddusi, atera nnyo okudduka emisinde egyo egya 200 meters era nga zazifunamu ebintu ebyenjawulo. Era yajja n'omudaali wali bwe yagenda mu kwetaba mu mpaka ezo e Dubai, yavaayo n'omudaali era nga wangi wazze yagenda maaso n'okuba nga making a proud a family ya His Excellency Bobi Wine, ate si weweka n'okutwaliza awamu family eri ya basentamu naye agenze maaso n'okuba nga agimakinga proud wannawali. Ate mwana mulenzi Abamakasi Mayanja ye amanyiddwa nnyo mu nsonga z'okuwuga emidaali yazze agiwangula. Abamakasi Mayanja oyo mutabani wa Dr. Jose Chameleon. Bwe tuvaawo ane mwana mulenzi Alpha Thierry Sali mutabani wa Bebe ye bwe kituuka mu nsonga z'omupiira mwana mulenzi agutegeerera ddala era tujja kumujjukira ng'azannyira ttiimu y'eggwanga eya under 17 oba ey'abali wansi w'emyaka 17. Kale tuveeyo eyo, ajja kujjukira nti ennaku z'omwezi leero ziri 21 mwezi gwa kuna mwaka gwe tulimu gwa 2023. Idi egenda maaso n'okuba nga etojjera mu kifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olaba eddakiika eno bwe bwabadde obubaka obwavudde ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala. Mu bubaka buno bwabadde bugenda maaso n'okuba nga busoma bwe buti: my first national trial at Nambole Stadium, well in fair performance in the 200 meter where I came third. There is still a lot of room of improvement. Let's go. Mwana mulenzi ono yabadde annyonnyola nti yabadde ava ku trials ze ezabadde zitegekeddwa wali ku kisaawe ky'eggwanga Nambole. Trials azibanga empaka ez'okwegezaamu bwe bagenda maaso n'okuba nga basunsulira ababa bagenda maaso n'okuba nti bakiikirira eggwanga. Era mwana mulenzi oyo yagenda maaso n'okuba nga akwata ekifo ekyokusatu. Ekintu ekitamusanyusa nga ye nti musajja mukakaalukanyi era ayagala okuba nga ayitamu wano na wali naddala mu bimanyi mwenna abagenda maaso n'okulaba obanga oli muntu anyumirwa sports, buli weweetaba mu mizannyo oba oyagala ogenda maaso n'okuba nga owangula. Waliwo oluvannyuma lw'okuba nti teyawangula, abaana abalenzi bano ababiri bali abalala okuli mutabani wa Bebe awamu ne mutabani wa Chameleon bagenda maaso n'okuba nga bazza mwana mulenzi ono amaanyi. Obaka omu yagamba Sali Alpha oyo mutabani wa Bebe yamugamba nti keep pushing bro, ekitegeeza nti genda maaso n'okuba nga oyongera okuba nga toggwamu maanyi. Ate era mu kaseera ke kamu ne mutabani wa Dr. Jose Chameleon amanyiddwa nga Abamakasi oyo gw'olaba alina ne ka blue tick awo, naye yagenda maaso n'okuba nga alina engeri gy'azzaamu mwana munne amaanyi ate n'okumulaga nti wetusigala nga tukikuba ekintu kijja genda maaso n'okuba nga kifubutukayo nga bwe kirina ofubutukayo. Abasatu bonna ba sportsmen oba abantu abali mu bintu bya sports era abalina ettaffaali lye bagenda maaso n'okuba nga bagatta ku ggwanga nyaffe Uganda. Ate tukakasa nti ne bataata baabwe okuli Bobi Wine, Bebe wamu ne Dr. Jose Chameleon bonna bali proud of their sons mu mbeera emu oba endala. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo YouTube channel.